entandikwa kikomando wayagala bulo Aitina Steve entandikwa rusanye gisubwa nagambye action nani stop Gerard Gale Tamani Glenny tugenda maso Glenny tosanye kune kandi osuwa Mary Elizabeth Chiki Venella ne Maka Ampli entandikwa filimo Alex Cody akoleza nga General Police Court Jeff Gerard casting designer wa filmu etandise okuva mu Kajas Boys ne Katsi Uganda nga buli Robert Constant custom designer ow'ekifaananyi kino tasanye kulabika ndi osubwa Stott Berry music supervisor Berry Stott Sebastian James editor wa filimu egenda maaso gyotasanye kulabika ndi osubwa ate Mark Harburg director ekifaananyi ekigenda maaso Sini Banoni muwandiisi wa filimu tosanye kuleka ndi ogisubwa Kimberly Henry line producer Alison Semenza Nobo Henry producer baba filimu eno ya producer ba filimu egenda maaso ate etandika obutandisi Eddie Raymond nga ye mukwasi w'ekifaananyi kakatandika n'ebikompola mundu ng'ekisaawe kiweddewo abasajja bonna bakubiddwa kumba omusibe yabadde agibwa bino omusibe ow'amagye Amerika ng'ali ku ddaala lya Kano no yali ali mu kkomera wabula ng'amateeka bw'ogamanyi gagenda maaso n'omukwatako gagenda maaso n'omuvunaana gagenda maaso n'omunyigaanyiga gasobole okulaba ng'avaamu ekyamagezi Kano w'amagye mu Amerika. Owe sebo your counsel is here to see you, sir. Sebo baagala okukulaba abamukuuma bali wansi we era bamu ekitiibwa kye mu kkomera gy'ali. Morning, Colonel. Hey, Bill, what do you got for me? Good news, Colonel. I passed your plea bargain before the Chief Judge Adjutant, and he's agreed to allow your men to walk away with a general discharge. Baagenda maaso n'omutegeeza sebo Kano ensula yo erieta n'agibategeeza nnungi ne bamugamba nti ekigenda mu maaso kwe kuba nti ogenda okubuuzibwa akana n'akataano engeri ebintu bino gye byatuuka ogw'otaana n'okulabika n'omukuba abantu be baali batabalagidde ekkuba. 25 years to life in a military prison that the prosecutor is going for. Namuga ekyokubeera mu kkomera ly'amagye tekijja kuyamba okuggyako ogenze mu maaso n'omalako ekibonerezo kyo oba si kyo n'ogenda mu maaso n'owooza ne balaba oba kinaasobola okuba nga kikuyamba yabadde agamba ne bemuwolezesa babireke oba basalawo bamusibe Abamerika banne. Do I have your agreement? If it weren't for my men's future, I'd be fighting these bastards tooth and nail on us. Yagamba nti yewaddeyo okuleka nti agenda mu maaso n'okuleka nti awuzisibwa tajja kugaana naye nga ye yakiraba nti ekyamukubye abasiru abaakola ebyo kyali kituufu eri ayina obbakuba. Sergeant, look sharp, Colonel. Van leaves in half an hour. N'agamba mu kitundu ky'essaawa nja kuba nkusisinkana manye wawona ab'omaliririza oluva mmennyo tugenda mu kooti ey'amagye court martial. To the Marine Corps itself that this war criminal be allowed to plea bargain his way out of the consequences that lay before him. Colonel John Sykes and those 3 men under his direct command laid waste to an entire village. Kano ne basajja baamenya amateeka. Pilots, Lieutenant. Ne bakuba abasajja abaali balumbiddwa so nga mukuba abasajja baali balumbiddwa baali balina kuwambibwa. Stood by and let it happen. Colonel Sykes be seated. No, they were our men. Yatandika okukaanira mu kooti so nga tokkirizibwa oliwo abayogera nawe noyogera. Recognition. Bali abasajja baali balina okukubwa abaayokya ennyonyi n'abapayiroti. I call it justice. Bwe kye muyita okunoonyereza muno mwagala akuleka mumalawo ebyokuwolera nze mbiyita bwenkanya baali balina okusasulwa. Your Honor, it is recommended that the men of Colonel Sykes' force recon unit, Lieutenants Jacob Gardner and Alan Ferris, together with Corporal Vincent Dalton, stand trial as individuals for their part. Kale nno okusinziira ku buyinza nga bwe bulagira
Kano ne basajja be bwe babamenya abasatu alina okugenda mu maaso n'okuleka nti avunaanibwa. And you will be removed. Bw'oddamu okwogera ng'oli ayogera ojja kuggyibwawo wano ate okutwalibwa bubi nnyo. Kano mulamba tasaanye kusituka kuwakanya oli byayogera. Kooti. Counsel for your recommendations. After due consideration, it is the order of this court-martial that Colonel Sykes' plea of guilty will stand. Further, it is the order of this court-martial that the aforementioned men under Colonel Sykes' command be summarily and dishonorably discharged, with all mustering out pay and privileges revoked and rescinded. Abasajja be bonna naye balina okuvunaanibwa. Sikkiriza tebajja kunsiba nzira kusibwa ekyo tekikkirizibwa. Order in this court! Order! Order! Ono abadde akyayogera. Kano ne yeekyanga. Colonel Sykes. Colonel Sykes. You are a disgrace to the uniform. Ovumiridde yunifoomu yaffe ekikolwa ky'okoze kivumiridde yunifoomu. Honor of the United States Marine Corps. Era nga omu ku baofiisa aba United States Marine Corps. You be remanded to Fort Leavenworth Maximum Security Penitentiary. Bamwolekeza mu kkomera. Will remain for the rest of your natural life. Gy'alina okubeera obulamu bwe bwonna. This court is adjourned. Era ne bamusala bwe batyo life imprisonment. In irons. Ye ne basajja be ku kikolwa kino. Alaka yingiya ataka Mike Afande yingiya. Afande bamusala omusango gwa kusibwa myaka na myaka bwanana ng'ali mu kkomera. Obulamu bwe bwonna oba wangadde emeka ng'oli mu kkomera. Toyinza kulwanira mu yunifoomu ng'oli senior officer bw'otyo. Bwe batyo bamusalira. Mirembe na mirembe mu kkomera. Life imprisonment. Life imprisoned. Abagenda emmoloka gye yalimu n'ekubwa yonna. Kano nokyazuuka nti ogenda maaso n'okuleka nti nno akolebwako n'okugenda okutuuka okuba nti agenda okusibwa. Basooka kusalawo omuntu ono abe nga gibwako amadaala ge era nga basazewo bamwambule aleme kuba asikaali. Yakamu katono. Yakamu katono ne babasekula. Babasekula banne bulungi nnyo. Bonna bali bamutwala mu kkomera ene kirabika nti Kano awo yatolokera. Kati oluvannyuma ennyo ng'ayiseewo akabanga tuddako ku bimu ku bisaawe ebigenda mu maaso n'okusaabaza ebyennyonyi. Good morning. Good morning. B'Amerika. Thank you. Thank you. Dump it, Sammy. Waliwo egenda ennyonyi wano. Day one. Not left. Abayingira ono ayingira n'essimu. Get it done. Good. So tebikkirizibwa ssebo. You'll need to turn off your phone before Kyetagisa ogyeko essimu. Kwata gwe ebikwatako. right back there. Yeah, no. Namuga waliwo ogenda. Supposed to be first class. Njagala eri mu maaso. Have a first class section. Ssebo tokkirizibwawo yeeyo okuba You're not taking this. nina byenkola saagala kunsumbuwa. You're not listening. There's been a mistake. Oba tompuliriza yabadde ensobi nze situla gy'oŋŋamba. So ng'omukyala akola mu nnyonyi kyaggamba ddala kiba kituufu. And please, turn off your cell phone. Ssebo nyambe ogende era nyambe oggyeko essimu n'agaana abantu bampaka. Yakkiriza agenda atuule gye bamugambye naye essimu n'agiganyizaako. Join us. Bwe bano tweyungako. You're wonderful. Yeah. Mr. Wonderful omusubiddwa ki? Great. Agenze wuwo. You want to switch? Not a... Muyange nedda. Tulowooza nti asuseewo. Agenze atudde ddala wali w'otuula wennyini. Va ku by'okubeera ng'ali mu kilaasi yo. Naye ate w'otuula wennyini waali. Cool. Bo nga bakola mu nnyonyi. Takiti ekyamanya ajja musobola omusajja ngo yasumbuwa. Tebabulamu mu nnyonyi. And you're sitting in... I'm in business class this trip. Ndi mu kilaasi ya bizinesi. section. As soon as we're airborne, I'll stop by and see... Nonaze. Right. Ladies? Wali buli atuuka omusaabaze bamwaniriza. Flight attendant. Be bakyala bano ba flight attendants.
Terrific. Mm-hmm. Okay, I'm gonna go stash my stuff. I'll be right back. Okay. kangine nongose ne wange n'ebintu byange nja kudda mu bwangu tunyumyemu abasaabaze bakyalinnya. You're in coach section, seats 19A and B. Thank you. Yeah, it's gonna be a quick hit. We're gonna be in, we're gonna be out. Hold on a second, Sammy. Yo, sugar tush. Vodka tonic. Chop chop. We'll start serving drinks as soon as we're airborne, sir. Make a note, Sammy. Don't ever take this airline to surface a fight. byonna byonna buli kimu ono ali ku simu bamuganya essimu tabirika kuba simu so nga munyonyi tebikkirizibwa ebyo kaakatuddeko wa jeno yali akula okusala emisango mu kooti eri eyaki ey'amagye aliko olugendo lwagendaku wabula nga lugendo lukulu nnyo era lwa gavumenti asooka kulabika nti alaga ebiwandiiko bye sigenda mu maaso nakubeera ne buli kiseera abanga abalala kumbe kano gwe yagoba gwe yatwala asibwe ate nga amaze omwambula nga takyali kano bw'amagye yono alengera jeno tamanyi. You're gonna need to turn your stereo off. So Kelly, got any plans for New Year's? I'm gonna spend it with my grandparents at their cabin in Big Bear. Ooh, you party animal. Kano yatoloka n'adduka kati ali ku bibye ku bbali waali alengedde bulungi nnyo jeno ng'alinnye ennyonyi. Jeno yamusalira omusango ogw'okusibwa obulamu bwe bwonna. Market for ex-husband number 4. Good morning, gentlemen. Welcome aboard. You're sitting in 4J and 4K, which is forward. Oh, weba 4J ne 4K ndowooza yeri ali mu maaso gye mujogenda mu bakulu. Okay, time to shut the hatch. Okay. Buli omu wali alaga ebiwandiiko bulungi nnyo. One more? Ano temumanyi twali abulayo oliko eno ennyonyi ye 20B, toward the back. 20B emabega eri kale mwebale nnyo. Kano nalabika ng'ayingidde ennyonyi eyingidde mu jeno eri amusalidde ogw'okubeera nga mukomera mirembe na mirembe mwali kakati nno olw'okuba nti nno yali yamuwumuza ayingidde naye ennyonyi eyo alabe nga beeyongerayo bonna mu lugendo n'agasajja ge gonna gaakola ku kyokutoloka kakati be bano baagavaamu retired. Kano n'atereera n'abasajja be bonna ali nabo. Why? I wasn't sure you were going to make the flight. Yeah, it's been a while since I had a layover in D.C. God, I've forgotten how bad traffic is. Well, stuck in only to Atlanta. You guys doing okay? You need coffee or anything? No, I'm good. Nah, just rough it, thanks. All right. So munaye bagenda mu maaso bano n'okukola ku kyokweyongerayo. Jeno mwali bulungi nnyo ne Kano mwali bulungi nnyo. Yeah, she's really hot. Easy, Pete. I can hear the sexual harassment attorneys howling at the gate. Towers, Flight 777, requesting takeoff instructions. Flight 777, you are cleared for departure on... Entandika ey'ennyonyi eno engeri gyegendamu abali wano mu control bagirengera bulungi nnyo. Misambo 3 Boeing. miles an hour. Weather conditioner clear. Enjoy your flight. Acknowledge, Tower. Thanks for your hospitality. We'll catch you on the return. Kale mwebale nnyo obujjanjabi bwammwe tunaakwatagana nga tukomyewo. Good morning, ladies. Bapilot basiibula aba control. 77 non-stop service to Los Angeles. As we taxi toward the runway, there are a few safety procedures that we'll need to go over. Kale flight attendant yatandika obbategeeza abasaabaze twolekedde olugendo lwaffe lwa Los Angeles era buli omu agende maaso awulirize emitendera. Sebo musibe Mississippi. Would you mind stowing that bag? Dump it, Sammy. Buli musaabaze agenda amulaga kyalina okukola. Damn it, Sammy. 11 and a fifth. Ono ali ku ssimu n'agambye emaali njagala. My side. What are you trying to bankrupt? Kijogezaako yagala kuba. That phone needs to go off. Sebo essimu erina okuvaako. Terina kuvaako eyange nze ŋŋamba so si ggwe. Don't leave the ground until you... So nga essimu mbi mu bbanga awo. Be a good girl and go fetch that. Omwala omulungi ogenda olongoose bye njagala. Ebirala alo please mbadde nkyayogera mpa. You'll get the phone back when the captain gives the all clear. N'agamba essimu yo weebanga olabika nno ye kuluma ojja gifuna nga tumaze okuleka tugenda gye tulaga. No. Then fasten your seatbelt, sit up straight, and get ready for takeoff. N'aga ssebo ffe tusemberedde okuleka ntugenda kati oba okola kwe kusiba omusipi gwo kubanga essimu tolina kuba nayo kati. Please prepare for departure. Pilot yabategeeza ab'emabega nti mwenna mwetegeke twetegekedde olugendo okweyongerayo. Not at all. Please. Oh, thanks. I'm John. Gwen.
So how long's the flight? owa ebbanga kinga tugenda kumba omu ku basaabaze gy'atudde mu kalaasi ye ne omukyalo ono wasoze wajje awumulireko kuba ava kukola erinnyo Want to know what to do with all the extra time? olenzi lugolugolfu bulungi nga lutandika kweyogerako piloti ali eri asumuludde eno ennyonyi etandikiddewo omulimu gwayo abasaabaze entegeragana nungi nnyo kale no n'abakyala bakola mu nnyonyi eyo 747 Boeing 747 Boeing erabika nga eyolekera era nga tewali muzannyo gwonna gwonna erina okulabika nti egenda eyolekeddewa Los Angeles. Hey, sweetie, how about that drink, huh? Erikodi yayo bagitegeredda 73 singa waliwo obuzibu abakontroko bagitegerera 777 ye kodi gye bagitegerako nti ennyonyi eyo singa efuna obuzibu mu bbanga. Kano ne basajja be alina lutenanti ow'obulabe Dangerous Lieutenant ne batandika okutambulatambula mu nnyonyi wali omulaba. Omusango egwabasinga bo baatama butaami kati baba no mu nnyonyi erimu eyabasalira omusango gyeno mwe bali. N'asumulula okusumulula omukebe ekyuma kyajjemu nga kya mmundu kyuma kya mmundu n'ateeka wano. Basajja abategeera obulungi emmundu ye wakisangira omanya nti ono waliwo yataddewo ekyokulwanyisa wano kyaku mmundu emmundu bazipanguludde bayingidde nazo mu nnyonyi jeno tamanyi agenda ate jeno alina ebyama bya gavumenti bingi kakati agenda mu maaso jeno yeebuuza ekikolagana ku nnyonyi ng'eno entambula yaayo ebikolagana ku by'obutirimbuzi abatirimbuzi bano bateralists temulina kye mukola ku ekyo ekibakwatako terrorism temugirwanyisa bano tya twakirwanyeeko ssebo tewali buzibu bwonna buyinza kubeera mu lugendo lwo. Ebikola byonna ebimu byali byapangiddwa dda mu nnyonyi ng'atandika okugjayo kimu bwe bakwataganya ne bannaabwe basobole okuleka abakola bulungi mu nnyonyi kye beetaaga. Ono n'ajjayo kaddole. Champagne? Please. There you go. Thanks. Wano flight attendant agenda alabirira buli abali mu nnyonyi. That's interesting. Kalungi ako kaki It's a dog. kabwa sha Well, it's supposed to be anyway. My daughter made it for me. mune mulange yakankoledde Cute. kalungi She's 8. alina emyaka emeka 8 You two must be very close. muteeka okuba muli kimu nnyo n'omwana we Especially since her mother passed away 2 years. omanyi maama we yafa emyaka 2 emabegakaawo Oh, I'm sorry. oba neyinga kitalo So am I. nange ekitalo munne ndabira ddala buzibu Spending a couple of days with her grandparents. namugaa namulese ennaku ntono nnyo ne bajjajjaabe. But you know, carrying this helps. Kumba omukyalo ono afunye omukwano ogw'amaanyi n'omukuba kasitoma gale abali mu nnyonyi ba passengers abasaabaze afunye omukwano naye okunyumyamu obulungi naye kuba olugendo luwanvu olunnyonyi olwo tudde wa Kano Sykes Kano okugira awali Amanda mu leediyo nga muli mu magazini y'emmundu yalina leediyo mu kisawo ng'awagenda Amanda ataddewo mu magazini y'emmundu maje Kano once a soldier always a soldier. Eno abafuna obwokunywa gwe Sir, you ordered. mulimu abasaabaza ab'effujjo nakusaba bino Tonic. sagambe vodika Take it away. kati oba kulota twale bizzeeyo eri n'abimuyiira bambi banneitulene bakama baffe bano
kati ye ng'oba ow'empisa takkirizibwa kuyomba n'abasaabaze era yamuviira buviizi bw'osanga omukambwe awe mutandikira empapula zonna ziweddeyo amaama katuzirongooze tewali mutawaana ebanga ziweddeyo katugenda okusaayo endala kadugala ye squad eya Kano sepulingi ya mundu nassa wano bakukussa ebyokulwanyisa muli Kano Sykes Pulana najjayo kimu kimu y'okugipanga obupanzi tekyetaaga ssaawa ate pisito okuwera yeetaagisa bimeka kafulu bano bali mu luboozi kumba omuwala amatidde olenzi bwambuuza ebikwala ku muwala we agenda maaso n'omukwano magazini eteekeddwako n'essasi liyingidde kyemba Kano kiki waliwo omusajja yambusa amadaala gira yangu atugende tumulabe tebakkirizibwayo bantu eyo wali ba pilot kikyo nabyeyo omuntu ndabye ayambukayo okakasa ndabye ayambukayo abadde agenda maaso n'omusaabaze ali mu mboozi kumbe waliwo ayambuse ye Kano Hello in the cockpit? Excuse me? Yes, may we help you? Yeah, we got a situation out here. Owaaye tulina wano obuzibu jangu oggula oba togula nze ngenda dugula gira kola kyayagala Captain It's Gwen, sir. I really need one of you down in Coast. nze Dren munnange gulirawo kiki Don't open the door! gulawo olugivayo Kano gwejjawo olugule ekyo kyakulwanyisa obedda kayita akabwa kyakulwanyisa ng'atandika Lieutenant Dangerous Lieutenant alina aba Lieutenant ab'obulabe obedde omuwala amanya alina muntu mulamu kumba alina mukyamu Miss, give my associate the key to the luggage bay. The what? I won't have... njagala ekisumuluzo ky'emigugu What? Colonel? Kano kati abo olondako gw'oyagala akusumbuwa ng'omukuba bayongerayo Kano aleseewo asikaali we Puncture the airplane. emmundu tekkirizwa wano kati giŋŋaane nnyo nja kulekera ekisasi nze ngende n'emmundu Take us down to 10,000 feet. twagala otusse wansi obuwanvu wa fuuti 10,000 bano abasinga tebamanyi kigenda mu maaso so nga bekikwatako bamanya nti kaakati kyengedde ye squad jjukira nti kati bawera ddala bawera abasajja bana n'afanda omu ono ali wano yeecyangacyanga akasimu kange kaluwa bizinesi maani wakajaaja tamanyi tenyonyi gyalimu ya bulabe I'm gonna send this stupid jerk my cleaning bill. eno gyawunye dda okutuuka mu migugu tubani bamuleese eno jangu eno twagalayo bintu byaffe tetwagala kitusumbuwa twagalayo byaffe byokka twagala byaffe tetwagala kitusumbuwa kyonna kyonna
nga batandika kuggyayo leediyo mundu byonna byali byategekeddwa dda. Com check, everyone receiving? Gotcha. Check out. Good, let's go. Bagenda maaso n'enteeka ey'okweyongerayo. Buli omu agenda okukola leediyo ng'ekutte. Gwesigala. Ffe tugenda gwesigala. Omwana kana bayita kumbe ng'ekyokuwamba kigenze maaso tebaagala alemesa yenna. What's going on? Hakuna mchezo mwenda nti esebo. Esebo tewali mchezo sebo. Tewali mchezo sebo. Banyweza buli kiramu walikira muntu kindi tetwagala muzanyo. Kopa. All right, everybody, take a breath. Kale buli omu asse awewere. Thank you. Mwebale nnyo. Gwe jangu. Wano. Now, anyone who resists will be shot. Kati buli omu agezaako okwegeziwaza ajja kukubwa. Operate fully and no one will be harmed. Mukkanye naffe tewali ajja kutuusaayibwako ekisago. Please just keep moving to the back of the cabin, please. You all right? Please don't be afraid. Everything will be fine. You all right? Everything's going to be all right. Come on. We should do something, sir. Jeno yamanya mitawaana. Kana awambye ennyonyi. Sykes. Prescott. Oli awo Jeno. Baali basazeewo bamusibe bamuwumuze mu mateeka ye n'agamba apaana nze ngadduseemu n'adizaatinga deserted kano talina mutawaana gwonna ku muntu mulala okuggyako Jeno era ng'agamba okuva yawumuzibwa ne bamukyankalanya alina okufa n'omuntu. Sweep and look for stragglers. So omusango gwe yazaali alina okuleka nti avunaanibwa ekiseera ekitono naye olw'okuba neyongera ate n'akola ddala ekivumiridde eddaala lye baasole bamusibire eddala nnyo olw'okuba avumiridde yunifoomu n'eddaala lyaliko senior officer kano omulambo okulwanira mu kkooti kiba kyamu nnyo. Kale no munnange awo yasalirawo ate n'agenda mu maaso ne pulaani z'endaazi yali alina yali yeetegese dda ne banne n'alabika nti agaddukamu kati deserter. I'm bringing him in. Deserted kano. Come on, honey. Okay, be careful. Move. Sorry. Yaddukamu kati afuuse terrorist. Get out of my path, please. Yono awambye ennyonyi. Bakidinapinze ennyonyi. Bataddemu ogw'okutta. Okay, easy. Easy. Look what I found. One more, huh? Sit down. And you go twinkle toes. You can't put me in there. I'm claustrophobic. Banenze mulekenze ekintu kya mugaso nnyo eri abantu ligwedde eno. Babagambye wansi gye babasa. Goddamn Christ. Abaluleeta bonna migugu gye basibira. Basobole bano okukola kye baagala. Yeah. Excuse me. Musanyuemu. Businessman. Businessman aranse okwekyanga akasimu ke tamanyi gye kali. So ng'omuwala yali akasigazza Keri yali akasigazza n'ajjajja yali akakwese. N'akazaako kamotolola n'akazaako anonye waakubira ofuna obuyambi mu bbanga eyo. Poliisi ya America. This is gonna sound weird. Nyamba. Tetukula bulungi. Look, I can't shout, okay? Sinza I kuwoggana. need you to connect me with Dulles Air Traffic Control. Njagala muteeke ku Dallas Air Traffic Control. Hello? Nevaako. 10 battery. Nevaako tesika bulungi bali wala. Control of the plane, sir. Right on schedule. Eno ebyabano bigenda bulungi balina ebyempuliziganya birungi nnyo. Deserted kano. Well, you're looking very well, General. That is Mukulu olabika bulungi nnyo generali. position partially because of me. N'agamba ekifo kyo okireetera okuba eky'amaanyi ku lwange buli lw'obeera ng'osalidde kano omulamba nga nze omusango
obeera wabulaba ennyo Geno. I know all about that backroom deal that guaranteed you the kale nno bonna bali eri beeraliikirira kubanga ebikwatako byonna byonna byamaanyi nnyo kati singa oba tozzeeyo kiba kibi nnyo. This is over, General. olowooza Geno bino wedde? I know a great many things I'm not. oli musajja w'amaanyi nnyo siyinza kukkiriza bingi nnyo ebibaawo abantu nga mwe nga mukwatiddwa. So you know. Okimanyi? Deal. I'd have done it anyway. You were a mad dog that had to... gwe tolina kyoli olimbwangulira ddalu. Sirika. Marine doing my duty. Now I had to honor until you took it away from me. But today, I get it back. Naaga nti li wali onkulira ate nga mu mateeka oli w'amaanyi nnyo naye leero lw'ogenda okitegeera. It will make sense in the end. Ngenda kulaga nti siri wa mizannyo. You massacred that village. You killed 3 men when you blew that... wasaanyawo ekyalo watta abasajja 3 abatalina musango. Before this is over, we'll see who's the Marine and who's the traitor. Naaga bino nga tebinnaba kuggwa okyaliwo naye ebiggwera tujja kulaba ani asinga munne okusaliramu n'omusango. Kumpi wansalira gwa kufa mu magezi kuŋŋamba kubeerayo mirembe na mirembe waali nsalidde ogw'okufa. Waliwo omusango gwe bakusalira oli naaba ng'akuyise wala naye ng'ayagala akuttireyo bulungi. Kyabeereyo ebiseera byonna eby'obulamu. Anybody got a cell phone? Waliwo ku mwalina essimu ya mobayiro. The 21st century. Anybody got a freaking cell phone? Waliwo alina mobayiro wano mpe nkube njagala bamambulire essimu yange erudda so singa ajjukira nti akuba essimu eyo. Neegenda ekwata omwana oli gye yeekwesiba banyaayo. Kubanga ebifo ebimu essimu zikwatamu tezikwata. Yeah, but you'd know. Yes, sir, I would know. We're right near the avionics bay. It's causing too much interference. Nze nnyinza okumanya naye essimu ejja kuleeta obuzibu eri kubavuga ennyonyi. We're all gonna die. Look at Tugenda kufa lwaki tukuba essimu ne nga poliisi. All right, we don't know that. But if we just remain calm and do as they say, we have a really good chance of surviving this. Naaga ssebo tukkakkane oba olio tunaafuna akakisa ne tuwona. You listen to me. Puliriza. Can't remain calm, and at least shut up. Olina okukakkanira sirika nze nkusinga ebyennyonyi. See, Americans suffer every day all over the world because of men like you. Amerika n'Abamerika awona buli nsi buli lunaku kuba abasajja abakulu nga mmwe abatasalawo. When you should be strong. Kaakati kankulagaani alina ekiwago. Of diplomacy, Sykes. It's an entirely different game. Sykes, olina okunsuubiza nti omuzannyo gw'ozannya gwa njawulo ku gye wali ozannye ogw'abaterrorists. Now, there was a time when terrorists were afraid to strike America for fear of what we'd do. Naaga nti kaakati waliwo ekiseera abasajja bwe baayagalira okuleka ne balumba Amerika abaterrorists ne balemwa kati lwaki ffe Amerika tetugyerumbira. A patriot. Oh, spare me the speeches. If you're gonna kill me, just do it and get it over with. Yamuga va mu lugambo oba ogenda kunzita kikole ogende va mu kuneetonza nze seetondera agenda kunkuba sasi. The stewardess to the cockpit, if you please. Mr. Dalton, business class. Roger. Enjoy the flight, General. Kaakale genda okulaba Geno yefuda omutawaana n'atandika okuyita abamu ku basajja be bajja wali Geno. Bwonna bwana bukyali mu madaala ga wansi naye we kakwata emmundu manya kakuze. Tujjeyo ani? Twagalayo akanyirira gwe jangu. Jangu. Tulinamu obuzibu waggulu waliwo abakyaganya okukkiriza jangu. Wangi? Ho! Ono n'atema kava munne bamutwala. Kelly Kirincha nnyo mwana muwala. Down here. Come on, sir. Take it easy. Kaaki kano agenda okulira ekikuba kadugala nti alo Keri wa bulabe nnyo mutendeke nnyo kaakati kangire kugwosoose kanzireko Keri n'alemerako Keri mutemu kalina muzannyo
kugatemu ngaago ekintu ng'ekyo ekigoomera aleka nawe sigwokona nze nkona. I do the conning and you do the carving. Ng'okaaba nze nkona saagala ozanyezanye wano. Ogenda okwetegereza nga mashini afunye yakikuba ne kiggwira ddala wansi kwonooneka kutuuka kuzirika ate oyinza okuyitira eyo n'ofiira ddala. Ye Kerry. Ted, flight 777, they're requesting to speak with you. Kakali bano bali wano koodi ya 777 baagala okwogeramu ne gye baavudde. By yourself? Alo ssebo? This is Ted Bigelow, Air Traffic Administrator. N'annyonnyola bulungi nnyo akula I control. am is unimportant. Kino kikulu. Kyendi si kikulu naye kyendiko kikulu. So I suggest you pay very close attention. Eno misanvu esatu tugirina weba ekoodi yammwe nnyonyi ewambiddwa. Kankuwona ayogere naawe. Gwen Richards. Gwen Richards. Number 2109-C. Nnyonyi ewambiddwa. Now, Miss Richards has been very cooperative, so Tubadde tukkanya naye tuzzeemu obuzibu wano ng'abakozi bo balabika beefuddawo obulabe kale nendaba nga. now what you just heard, the Kakyowulidde sound of Miss Richards being shot. y'ensasi erivuze nga Miss Richards akubiddwa. Tension in, let's say, I don't know, 3 hours. Kale kati saawa nga 3 twagala muli ebitugamba. Now that I have your attention, I want a $100 $1 million wire transfer to an account in the Grand Cayman Merchant Bank. number 8654. N'agenda mu maaso n'abuulira miliyoni 1,000 mu dola z'ayagala n'abula ne banka gy'ayagala baziweerezeemu nga bakozesa kompyuta n'ennamba ya akawunti. If the money has been transferred by the time we've landed the plane, I will kill every passenger. Singa essaawa zituuka ze mbagambye ennyonyi n'etuuka okuka wansi nga ssente temunnazissaayo nja kuba buli musaabaze ali mu 777 code Boeing eyo. All right, people. Kale banaye Standard hijack protocol. tufunye obuzibu bawambye ennyonyi Notify that. hijacked. Somebody. Ennyonyi ewambiddwa. The plane has been hijacked. Bagiwambye. Ewambiddwa kati engeri gy'ewambiddwa tulina okubaako ne kye tukola. The plane has been hijacked. Ewambiddwa. Kati bagenda maaso n'okuyiiya balabe ekyokukola. Mr. Davis, make sure these men maintain radio silence. Thank you. Kati Gwen Richards embeera mbi yakubiddwa naye teyafudde kyokka nga Kerry yafunyedde emmundu mwana wa buwala. Bonna bakozesa amannya aga famire zaabwe ag'abataata baabwe abaana babasinga abo buwala. Kale nno Gwen Richards akubiddwa ate Kerry yakyaliyo era nga Kerry y'omu ku baflight attendant akyerwanako. Bano banoonya ekyokukola FBI bagambe bonna abadde bonna bakola ku bintu by'okuyamba ebintu ng'ebyo ne bannaffe akola ku batalisi bajje ATF. In order to stand down. Inspector Quinn, National Security Agency. Ogenda okulaba ba NSA bazze National Security Agency. Each and every one of you is subject to my orders. Buli kumu ali wano agenda bivaamu tutandikire wano nti lwaki. Do you honestly believe that the NSA would allow someone like General Prescott to travel commercially? Mwabitegedde mutani mwe mulowooza Amerika eyinza okukkiriza omuntu nga General Prescott ogendera mu nnyonyi ng'eyo nga tetutegedde? No? Kale Down to business. kati mulina okusalawo ne mukkiriza mube wansi waffe. No. But that's not his primary objective. N'agamba naye nga si byakuzannyiramu bino emubeeramu. There's a nutcase on that plane. He just. Naffe munyonyi mulinamu abantu baffe n'abasaabaze. Yeah, it's all secure at this end. N'akagyako obulabe yawa ebiragiro kati owa National Security Agency. We're going into this one. Ye agent yazze We don't know. akatuka omwana mulenzi ani ICT be bamuko balina okukozesanga ennyonyi ezuuliddwa nno teriiwo balina okukola mangu ennyo. It's impossible, but it's doable. Y'omu ku bakafulu ba specialists abategera eby'omu bwengula eby'omu bbanga eby'ennyonyi ezo bakomando ICT. 71 spy plane moving an attack force. It's equipped with a retractable docking tube. Yaga nti ennyonyi webeera nti ewambiddwa bw'etyo tewali kyera kyonna kirina kukolebwa okuggyako nga bagenze ne bagiyingira ne banoonya ekyokukola ng'akozesezza ezimu ku nnyonyi ze baterese. Right through here, auxiliary storage hatch. We're gonna have to deactivate the outer pressure hatch alarm, or else a light will show up on the control panel and they'll know we're there. I can rig something? I'm sure you can. At that point, we'll move through the support bay. Cujo and Banzai, you got the starboard side.
That man and me will be on the port side. We'll input a fast-acting sleep agent into... Kati yenge gyayigamu ennyonyi gyegisoma aba amanyi buli ekiri mu nnyonyi gy'agenda okulumba. Kati agenda maaso n'okusomesa bano engeri gye balina okuyingiramu ennyonyi eno nange ki gye bayinza okuwambamu ennyonyi eyo. Honest classes that come in handy someday. Do they want... Ekyokuyingira bano balaba nti ekizibu so nga ate training gy'alina yonna yonna alina okuleka nti abayingiza bulungi nnyo munda era balina okukola omulimu. Bagenda ku rescue mission. Batandikirawo otegeka ezimu ku nnyonyi ezikola obulungi emirimu egyo era nga erina otandikirawo omulimu gwayo okuva ku kisaawe eky'amagye ag'omu bbanga Air Force Base. Badanzita okujja ennyonyi ezikola ku ekyo. Yeruwa yeyo gye batandise okukolako erabe nga yeyongerayo. Emisinde eddukira ddala egisingira ddala eyo gy'abalumba era nga erina okulabika nti ate okusirikirira bwetuuka mu bbanga esirika neekola gwa kugenda. Abaduumizi baayo ne batandika. Yiyo lunoso yerumba lunosonoso bwe lujja ne lukwasa eyoweri omanye tabweze lulinga lunoso bwe lujja ne lukwekwatako gw'omanya. Proceed to runway 36 and hold short. Climb and maintain 11,000. Expect 20,000 11 minutes after departure. Departure frequency 12.430. Squad 0253. Roger, Tower 0253. Yiyo lunosonoso egenda ku mulimu yo bagikola nga gy'emirimu gyayo kugenda kunoonyereza aliwo obuzibu obuguddewo ng'egenda. Balina ebyokulwanyisa ebiwerera ddala lwakuba munnange wegijja nga mitawaana gyazze ate waliwo kano ke bagamba nti muganga teyeeganga emitaana gyo giba gizze. Kakati baba bano bagenda balabe nga banoonya ekyokukola balabe nga ennyonyi eno balwana balabe nga bawonya. Balinawo bakomanda abasobola awo emwana mulenzi ICT n'ekibinja kye basizewo boolekere tebajja kukkiriza eno ennyonyi kuzannyibwako baba no boolekedde. Eno Kerry yafunyedde emmundu wabulabe anoonya ekyokukola kyabuze. Yedduka emisinde Yeah. Understood. I'd ask you what that's all about, but you'd probably just tell me it was classified. Kakati eba controller b'ekisaawe baagala bamanye esimu ki zino ezikubwa zirabika za njawulo nnyo. I'll take the fifth. Well, I am a stone cold bastard. Lwaki agala nnyo genda maaso n'okutulemerako? Tomanyi ffe tukulira bino gwerinda olekyo ekisalawo. You're telling me this because now it's time for you to play your part. Oŋŋamba bino lwakuba kinti kubanga mwazannyewo paati eyammwe n'erema katwa tuzannye yaffe ya National Security Agency tulabe. Tewali tteeka ligenda kukola n'erimu. Twaga tulabe bayijaakazi nga banywezebwa tetubawa ssente. I need you to distract them while her team boards the kwetaaga okola ekyenjagala atombule buli ekiriyo. camera video feed from the terminal that boarded flight 777. Afazaali singa tulemwa abasajja tubagabe bakubbe ennyonyi eyo. Balina ogikuba singa babiganye.
ono nti apaana sikyagadde alaze nti akikkiriza naye kirenga si kirungi kaddugala ennyonyi ery'okkubwa Radar contact closing at 249. Gentlemen, lunoso edduka emisinde Read. Okay, gentlemen, that was a 3-minute warning. kale ng'ennyonyi maze obbalabula ndi basemberedde tebaakola nsobi yonna yonna baatandika okwetegekera kubanga babategeeza nti musemberedde ekitundu today wa Kano Sykes Kano Sykes Being hijacked on your way to an anti-terrorist summit. I don't know what you're talking about. ali eno agenda maaso n'okwogera ne Jeno yeetagezaako kugatta mbuzi naye kuba yamulabye edda mukyamu Even know when you're telling the truth. This is what we do, Sykes. You know that. You've done it yourself. You're absolutely right. We lie under oath. We swear to the U.S. Senate that we've never turned a blind eye to the South American drug dealers in exchange for driving out the communists. yamugala tulemye tuli ku basajja ab'enjaga bakyatulemye okumaliriza ate kakati ffe abaana awe tuzzaako kasango kati mututaamira butaamizi nakuba abasajja mbasaanyeewo mwanvunaana so nga mission bakusirika tulina kutto oba tulina kutto olina okuleeta abantu nga balamu No proof of that. But more importantly, we lie to ourselves so that we can get up every day, look in the mirror, and convince our minds that we're different from those. ye Kano agamba buli kiseera alaba buli Amerika yeetuna mu ndabirwamu alaba wanjawulo nnyo akati asazeewo ye yefuulira Amerika munne There you go again. wali mukyamu era okizeemu ebyo ebyaleetera Kano n'okwekyanga okubanika kati bali bubi so nga Kano yali alina emize gye yali yakoze emikyamu ng'alina ovunaanibwa n'agaana ovunaanibwa olw'ebikosi bye yali alina ku bbali eno ebyali bitamukirizisa kugenda mu maaso nakusibwa Yes? This is Bigelow. I just thought you might want to know that we've gained access to the amount you've asked for. ddala sitawa batandise okwogera naye baagala okumanya atuuseewa kumbe bagenda maaso n'omwogeza lunoso yiino lunoso etuuse matching airspeed. Major Marshal, stand by for reporting. Standing by. Have you arranged the wire transfer? No, we're still working on it. Well, work faster, Mr. Bigelow. Time waits for no man. yambuza omaliriza ebya sendozi wayalinga nti aa ekola nnyo ssebo kubanga esaa terina muntu yenna 10 seconds still locked on. Transfer RWR display. Roger that RWR display. It's just that we need more time. You know, the money is coming from twetaaga otuwemu akaseera that sort of complicates the transfer process. I'm not a... kumbe pilot alina kyalabye n'abikkawo alabye nga waliwo abikudde ennyonyi wansi account by the time we land, or I will kill every passenger on this flight. ŋŋenda kutta buli musaabaze ali ku nnyonyi eno buli lwe munzannyirako era olunoso lunosolwa We have pressure. Okay, let's go. tugende basazeewo bayingire ice tea n'ayita squad muddugavu naye ayirukidde mu bazungu mu bikolwa mweru nnyo akulembera beeru tugenda maaso squad y'amaanyi Blackbird, we are on the plane. Roger that. Just in case. baategerezaawo wa lunoso ntuli ku nnyonyi lunoso edduka Excellent. era ennyonyi ennene enzirusi Boeing naye lunoso lwetandika Boeing ebanga eyimiridde lwandiima Plane, thanks in part to your performance. Now what? Here comes the hard part. We wait. Tom, check. Check.
Sleep agent. buli omu agenda maaso n'okukebera alabe buli kimu oba kiri bulungi Right. beeyongereho bulungi nnyo ku oda yaani ya ICT. Move forward to that support bay and implement that sleep agent on my go code. Let's do it. Copy that. Sawa ya kweyongerayo. Kiraasi ezisinga zonna abantu baabagyeemu. Sulemun. Who are you? One. A flight attendant. Flight attendant. The good guys. We're here to help. Tuli balungi tulo n'okuyamba. Good guys. Yeah, just scared. Munne naye ntidde nnyo. Tofaayo. Team 2's been a change in plans. Say again? Forget about the sleep agent. We're gonna attack using Flashbang, sidearm. Bagenda maaso ne babakyusiza mu nkola. Bagenda maaso ne bafuna ebiragiro okuva ewaani wa ICT. 3 seconds at the aft stairwell. Copy that. Team 2 on the way. Stay put, okay? Bafuna ebiragiro buli ngeri. Backup plane has been cleared. Targets are definitely in the front. You two move to business class. Yagabe enfo muddugavu. Ababiri mukwate wali abalala wakugamba nti sigala era osigala kobe muzungu otya. Afande. Halo. Basembedde awasinga obuzibu. Kedi naddamu n'akwata emmundu. Ambush! Oh! Maje ku maje! Maje ku maje, Amerika ku Amerika! Kano alina ekibinja. Ayayaya. Ehe. Babu. Alina squad ya bulabe. Gavumenti tebagibaze mu magezi bano bawedde mukeberekeyo mulabe. Mr. Carter, Mr. Don't remove the bodies, please. I'm on it, sir. Bakyawulirira kwa mwafande waabwe oba mukyamu oba si mukyamu bogo bagenderako. Ozanya n'owamagye nga yalobye. Akkiriza nno yafande ne woofuutya. So quiet. Very quick about blocking my view. Gundi muli bagezi nnyo ku ky'okunkutulako. Saako n'okkiriza abantu ne baggulawo koppa. Mr. Davis. Mr. Davis yawo mayiti eyo. Basigaza piloti omu. Bakuba muno n'obulwa n'agakaaba. Kakatuzeeyo mbano ab'oku kisaawe ennyonyi gye yavudde bataddeko entambi ezaalikodingiddwa ng'abasaabaze tebannalinnya. Aba NSA National Security Agency be bakisazeewo. Bano ab'oku kisaawe babinyooma. Just looking for one particular face. Noonyayo face emu. Ng'ojja wewe. Aba NSA b'amagye. United States Marine Corps. Ono w'amagye. Why would a Marine hijack us? Balini atawamba ate ennyonyi ya Amerika. Scott was the chief judge adjutant in Sykes court-martial. N'agamba mulimu jjeno omulamuzi eyamulusalira okusibwa. Did? Press got through the book at him. Kaakati jjeno engeri gy'ali mu nnyonyi eyo, fe aba NSA twali tulina ogigoberera nga tuteekamu bambega baffe.
kati buli ngeri kyova twategedde mangu nti ennyonyi neeguddeko obuzibu kati we tumulabanga naye waali yabaddewo ku kisaawe tulina okumanya yasibiddewa yakubirawo essimu nga yakasiza. But we have new intel that shortens the odds against our team. Naga ttiimu yaabwe erabika nti tejja kusobolagana bulungi eyaffe tejja kusobolagana nayaabwe tulina okusala amagezi ne tula nga tusaayo ekyekkolwa ekirala. You want what? Oyagala ki? You have any idea how many passengers are... Otegera abantu abali Our team can't retake that plane. Sykes cannot be allowed to... ennyonyi teyinza kubaawo. You're not going to do anything. Gundi tejja kukola. You're arrested. Ojja kukwatibwa. Put down the phone, Bigelow. Sawansi essimu oba tolabanga ku bwongo obwo ofunye ekyansi. Kaye essimu kegende. Gitwale nkutwale. Down the phone. Giteeke wansi. Gezaako ogikube bagikwata ondabe. That's better. Ekyo kyakasingako. Mponya obuganganzi obwa nebbali. Abadde ataamye owa NSA agamba ni kaakati bano ab'ekisaawe balina ekisaasasa yalina kukola nga gavumenti bw'emulagira. Ke yagenda okulaba bamugambye omununula babakubye amasasi ne babawalula ne bateeka n'eno. Who are you? Rescue team. You're supposed to be rescue team. Yamuzuula ng'akyali mulamu n'agamba nti tuli ku rescue team twadde tulina bannunula. You're losing a lot of blood. Oli omusaayi mungi gwayina. Most of them. Oyafudde muleke. Namugamba naawe ogwo mungi nti kale naawe kankujjanjabe wano. Nakkiriza nzijanjaba sina kyakola. Let me help with it. Linda kano tojja kasobola. Worse than what I've done. Bullets lodged in the muscle. Is that why it's bleeding so bad? It's bad, okay? Change course, Captain. Bring us around 50 degrees south. Eno kapiteeni yasigadde omu avuga ennyonyi. Ali ku buzibu kapiteeni ow'ennyonyi. Where are we going? Just find the plane, Captain. Well, Mr. Davis, now that the inevitable rescue attempt has been dealt with, we can get on with our tour. Bano abagezezzaako okutolosa tubakozeeko ng'obuyinza bulagira. Kaakati agezaako duleeta omulala nga tulaba tewagamba nti ojja kuyiga ennyonyi nga n'oyo mukuba nga tuyiga ennyonyi. How many ambassadors are there? There were 5 at first. ICT alaba ali mu mbeera nkyamu. Anoonya ekyokukola takitegeera. But to me, it doesn't look like you could kill a fly. Yamugamba nti omusajja omu namuse nti kunze nga bwe ndaba. Olaba n'ensolo nze ndaba n'ensolo yatusobola gitta kati gwe omuwala ototya omusajja. Kumba alina gwe yagwikiriza n'amwanguya. Maybe they must have stashed him in the aft luggage bag. What about you? Someone spilled a drink on me. And I was cleaning off when these guys took over. Yambuuza nti nno gwe abalala oba baatuseeko obuzibu gwawonya otya nti waliwo eyanjiridde ebyokunywa kale ne ngenda nkyusa engoyi nadde nkyusa engoyi we nawuliridde obuzibu ne sivaayo. Sit down or you'll start bleeding worse. But that's just a chance I gotta take. I gotta get this plane under control. Kati agala okumanya control eri ludda wa asobola okumanya n'ebyamafuta waaye bagakontrolingira kuba ye pulaani yokka gy'alina okuleka nti alwanirira ennyonyi eyo obutagwako mitawaana ye ICT. Kera alabira ddala obuzibu alaba nti asemberedde okufa. Why? Can you land a 747? No. We're putting that pilot to sleep on Yambuuza nti omanyi okontrolinga ennyonyi eno nti nedda. plane on the ground. Kati njagala okimanye nze nsobola bulungi okuvuga ennyonyi era singa abaaliwo obuzibu bonna bonna abakubye piloti nga tukyusiza gye tugenda okukyusa ffe tuba tujja ogyevugira. Delta Force will take the plane out on the ground. Balina okuleka nga bayiye bagizzeeyo wansi singa tuba tetukoze mulimu gw'amaanyi pulaani gye nalese mu bakulu bajja kwokya ennyonyi eno kubanga erimu ebyetaagisa okuleka nno bitwalibwa ebitatwalibwa erina kwokyebwa bwokyebwa kusinga abakyamu ogenda nabyo ebyamagye eno byalina.
jangu wano. Kateekeko kano. Kakwata emimiro gyonna ne weeyogera akaama akenkanawa eri bawulira. Ddoboozi kaliba katerina fuluma mu mweno. Too much interference for comm systems. Basajja balina leediyo. First transmitters, okay? Steady the art. The move. Namuga ebyempuliziganya byonna katumaze obifuna. Kanjagala weeyongereyo gw'otuuka ali amafuta. We bagasumulira n'okugasiba gw'ombuulire nze nkulaga ekyokukola. Yasomerera ennyonyi. Kale nga ye buli kika kya nnyonyi kye bamugamba nti genda mweno amanya kyalina okukola okulemesa ennyonyi eyo. Kati eggulu ku muluma asindiseeyo keri atabimanyi. Walwadde oyingira ebyamagye oba okukuuma n'obeera ng'okuumira ddala bulungi nnyo abantu abayinza okuleeta obuzibu. Move to the maintenance panel. It's on the wall to your right. Ennyonyi emuli mu mutwe wamugamba okugenda weewu. I'm there, and it's open. Now what? Okay, you should see 3 wires connected to 2 regulator boxes. Buli kimu kibangayo kibeera tabanga mukozi wa kigaali oba yakubyewo wali emisumaali 6 walala ateekamu 9. Kati ye pulaani agimanyi bulungi ey'ennyonyi. N'amulagira okugenda ng'asumula waya. Ku regulator box ey'amafuta agayingini eya kono. Now what? Kati. Okay, twist the red and the blue wire together. Kati waya emyufu n'eya blue. Emyufu n'eya blue zigatte. N'aziyunga. N'eyokubiri kyakola ku ya left n'eya right. Tanka. Now what? Get the hell out of there. Vayo mangu dukayo. Ekyo kaŋŋamba obudde buyise. What the hell is that? Kyekyo. Kigenda mu maaso. Main fuel dump. Amafuta gatandise okuyiika. I didn't do anything. Sina kyenkoze. Well, now that Pilot yeewozaako. distractions, let's get to it, shall we? Ono tamanya alyenna akazajja eno. I'll let you live after this, do you? I'll see to it that you're hunted to every last corner of the earth. Njagala ndabe ng'onoonyezebwa ggwe lwamu. You're still alive when this is over. Bw'onaaba okyali mulamu ebiggweera ojja kumanya nti sinoonyezebwa bya muzannyo ebyo. That's a lovely attaché case you got there, General. Italian leather. There's nothing in there, just some documents. Tewali na kiriyo. Tolina na ky'osobola, tolina na ky'ogenda kunzijjako. Terina milioni 10 ze bakuwa. Fuel, how's that possible? I don't know. Naga amafuta gayiika kisoboka kitya simanyi pilot yaganyi tamanyi. Someone else did. Ku nnyonyi kuliko omulala akikoze. Who knows what they're doing? Are you sure our guests are really dead? Kuteekwa okuba kuliko abantu nga bategera kye bakola okakasa nti talina kyamanyi nti ye. The fuel regulator hasn't been tampered with? Kyoga fuel regulator tebagizanyiddeeko nti sibimanyi ebyo. Really dead? Kyetaaga tukebere tulabe fuel regulator oba bagizanyiddeko tulabe ekyokukola. I'm Tim. We'll go find him. If he's gold bricking, shoot the son of a bitch. Bw'obadde ojja munno omulabye awo nti asimulabye kati genda onoonyereze bw'oba nga tomulabye kuba ekyana ky'amalayo ekimusaanyiza oba ekimbuziza. Heads up, someone's coming your way. Keri yamulabula ndi waliwo erirabika okuba nga lijja gy'oli. Lyegendereze lijja essaawa yonna w'oli. He's out of sight. Gotcha. Always carry a spare. Oh, gagezi gategera nago ennyonyi ne likyusa. Fuel dump halted, Colonel. Where's our fuel? Kano waliwo azannyiddeko. Big Miami. If we're careful. Damn it. Weegendereze nnyo kuliko omulala ku nnyonyi. Problems? Mitawaana amwebuuzaako. General, sometimes I forget my manners. Kituuse ku muganga omulwadde yeesekere. Kaakati bakitegedde waliwo emitawaana. Je naawulira emirembe nga waliyo emitawaana. Singa abeera asumbuwa agasajja ganaawulira emirembe. Agenda okula omulambo ogukyuse emmundu ntiye. Lindako.
omulambo gwawo gusooka okwesiba guti. Taba kuba Keri babadde bagunduye omulambo wano. Bw'asoze kwokinga mundu omusajja n'asirika ogenda okwetegereza nga maama. That depends on your definition. Let me look at that leg wound. Look, get away. God, Matt, what is your problem? Did your mother take your blanket away too early or what? Cute, alright? Let's stay out of the way and let the big boy. Yeewunya nnyo Keri ono engeri gy'agenda maaso n'okukolamu emirimu gye. There's you. Wait, I thought we weren't using the sleeping gas. Had no choice. Got some smelling salts for my birthday kid. Hopefully I'll be able to revive. Kati ebintu byonna ye byakozese bisinga. Byabadde abireesenga byategekeddwa dda. Byagenda maaso n'okulagako Keri katini nnyo kuba talina ssaawa emisomesa bisingawo naye ate ng'akola ki ng'agenda maaso n'okwemaliriza emirimu. Kino kyagomye ekyo ebintu bino nga biba bigumu. Kyagomye eki. Kumbe kye baakoze munne. Ayaya kano Brown awedde over. Kiki Brown kiki over. Baamumaliriza. Order. Mr. Dalton returned to business class. We got an adversary on board. Kale nno bakakasiriza ddala nti ali ku nnyonyi wa bulabe nagambye egonde gwe. Nyamaza atakama yuko jeno. Sirika naawe. Kansirike. This is Quinn. Anywhere from our team? I guess we'll have to assume the worst. Byonna bakola kakati. Bamalirivu buli ludda. You gonna splash a 7 foot? So aba NSA bo bagamba eddakiika kasita ziggwayo nga tewaliwo kikoleddwa kyonna ttiimu yaabwe nga tennalina kintu migi zirina okugenda zikuba ennyonyi eyo. Tell you how this is going to work, all right? Kakola ekigenda The team kola. has until the F-15s intercept Ttiimu etakisobola. that plane. If they can't retake the plane, the F-15s will then try and force the hijacker. Tugenda gezaako okukaka abantu bano basse And ennyonyi. if they refuse, Bwe balegaana Then we have to light them up. tujja baleka bajje. Balandinge tewali kyakukola. Your main engines are go. Course positions are locked in. Kaakati ennyonyi ezo wa NSA annyonnyodde ekituufu nti abantu bo tebaagala bafiiremu. Naye ennyonyi ezo zirina okugenda zikange mu bbanga awo balabe nga abasajja bali basse ennyonyi olw'obulungi. Singa babiganye nga bakola ki nga bajjayo miigi si kuba kyekigendererwa. Alo. Akyatetenkanya. Akyayanise kuyiya yenna. Kelly. Yeah, I hear you. Nozzle on this canister's bent. Get the tape out of my first aid kit and bring it down here. I don't see it. Where exactly did you leave it? Namuganda teeka akagaamu kange we kali nsikana baakaliza watuufu. Kebere wansi nsika awo. Kali kumpi awo. Come on, hurry up. Yangwa. Akaasi y'ekiwundu luli. There it is. Okay, Kaakali. I'm waiting on you. Bring it down. Giranguwa kagira keri ukaleeti. Mundu kiteeka awo tuti. Naye yanguwa tuliita obuzibu. Osirwana nani? Nali kati kankulabire ddala. Oba nagamba nze saagala muzanya. Zanya mudano mukola mnyonyi mwerungi. Wewe unacheza kucheza? Unacheza wewe. Uko. Don't even. Tochirowooza nako. Bubyendowooza gwe linda bulinzi. You win. Unatoka wapi wewe? Why wouldn't I? I promised to be a good girl and stop causing trouble. Mwana mwalaga aba Yesu akuleta mitawana. Okay. Aya. First I gotta check for weapons.
kane balakebera byakulwanyisa otya Jacket. towagirikooti kiye we towagirikooti wewe onanyirira ona saati bulawuzi sikaati n'ebirala ogenda okugyamu alaka nze ndyoke alo ice tea Sweet time about it. tewambuulidde kyalisinzeeko oba singa nninza akabanga siriwalira muli Okay. Said it was 5 of them. Just whack one more. Keri yeewuunya nnyo omusajja ono engeri gy'akolamu emirimu gya isiti. Keri yali amanyi nti komando nnyo. Put on that canister. Wait on my signal. We take the plane. Naye nga yeewuunya omuwala wange n'omutima gw'alina okuba nga kyasobola okulwanyisa agasajja ng'ago. N'agikwata. Kumala gamanyira nze temala ganneetemesa sipeeya bitaliimu ebyo. Kyokka naye omuntu awonye n'okuwona. Ate era awonye ogusajja ga mundu nnyago. Gwe jangu wano namwe munsobedde ku ddaano kuntunuulira obutaayi bulinga obutaayi. Kaabula nga n'afande olisika yeye nawe mina kuja. Sasa njagala osaanukula ekeesi erimu ebyama eyo. General, togisumulula ebyama bya gavumenti. He just kills us and opens it himself. Atutta busi ng'agyesaanuukulira. Nze sittanga mukago na gavumenti. So bambi jeno kyayogera kituufu. Omusajja akutta era n'agyesaanukulira. Waliwo wekyetaagisiza okole kandi weewale ne wekyetaagisiza obuteewaayo. Naye nga gavumenti akyagirimu. Ebyama ebiriko bambega aba buli nsi aba-America. Cooperation. And you can kiss that fancy new position goodbye at the very least. You are one dumb son of a bitch. Yamuvumirawo. Kuba jena amanyi nti waba agiddwako ebintu ebyo ateekwa okuba nga amaze kufa. Abadde amuvuma oba onzitazita. Annaye. Okugulu kikweweta nnyo ate muntu buggwa. Kusituka ayinza obutasituka, musajja akusangawo essaawa yonna. Ebyo byonna bizibu. They're still proceeding on a new course. Bakyeyongerayo ne koosi empya. Just wrapped up in London. What cost? Bano balengera buli nnyonyi eri wali baaba. I'd do it. You better be right. Because if you blow that plane out of the sky, I'm going to make sure you cry for it. Bigelow, let me give you a big dose of reality, okay? Whatever happens in this situation, whichever way it goes, I'm untouchable. Naga nti wonna wonna yegenda yekola ki yagamba etakwatibwako kyasalo kiba kyekisembayo. You'll start to cooperate. Mwemba mwagala ebyokukkaanya mu bitandike naye ze sibyendiko. Stands for Deep Cover Operative. General Prescott has in his possession n'agamba eri disiki yatwaliddwa DCO of Deep Cover Operations that we have in the world. Kati bambe gaffe bonna be tulina mu nsi yonna ebyama byabwe n'ebifaananyi byawe biri okwo. If Sykes gets his hands on that CD. Sykes n'agikwatako tuba tufudde. Worldwide ramifications. You can understand how a few people on a plane can become expendable. N'aga ntoozi otegedde abantu baffe abatono abeera ku nnyonyi eyo engeri gye tuuka okuba nti tukyabeeguya kubanga tuba tuwonyeza bali abangi ab'ensi yonna. Honor is a fleeting concept, isn't it, General? Naye wa NS agamba tannagenderako kubatta naye olw'ekyo agamba aba yeewaayo. Did you just compromise
principal had given me that disc. Omuyaye yagifunye dda. You are the disgrace. Kati gwe olabika nti ekitiibwa kyo kyonoonye. Disiki eno kuvaako mu lutakkaanya omukono olina ogw'okutulako nga togukutuddeeko. Ebikemo byagakyamu. Make sure it falls into the wrong hands, of course. I think I'll start the bidding at $100 million. Era ndowooza ku miliyoni 10 ezo nti kalibe 10. Naye gundi gwe Compromised agent will be forced. Simanyi lwaki engeri zange n'ennaku zange ez'okutegekera obugagga ziyingirira nnyo. Time for new agents to take their position, giving the terrorist nations a window of opportunity. Gwe manya nti nno eri balinza anadda mu kifo kyo ne mu mawanga agali mu baterrorists baba basanyuka ne bwe bawulira nti omukulu nga ggwe waluguddemu. Tebabuuza oba Amerika muno yakikoze. All hands status report. Cockpit secure, sir. Dalton, status report. Dalton, status report. Alinda lipooti ya Dallas tagiwulira. Tebamuddamu. Attention! Intruder! I commend your efforts. I could have used... Sewo intruder eyatuyingiridde. Nze nduumira wano simanyi lwaki weekweka eyo. I will cut off all flow of oxygen to the aft luggage bay. N'atandika okukangakanga. Wagenda okutulako emiryango gyonna egiyinza okumwambisa waggulu eno kuba egisinga gya kompyuta. The last 30 minutes. Nakuwoniiza eddakiika ezasembyeyo 3 kati ngasseeko zino zokka. Hear that? Owulidde ekyo? Yeah. Yeah. What can we do? Tukole ki? Afa. Don't know about you. I turned myself in, you probably got a chance. Nambwa gwe simanyi gy'oli na kyoliko. Naye nga nze gyendi siri bulungi naye nga njagala tuyiye. Kati gwe neesigamyeko Kerry nze sikyasobola. Yakyewunya nga takitegeera kiyitiridde ku byabadde asuubira. Ebive wa Ice-T. Ha! ETA targeting step in 35 minutes. Red Squadron, tighten up formation. Switch ITS transponders to 5854. Hold standard formation. Wait for my signal upon target acquisition. Ha! Here goes nothing. Kerry yeewaddeyo kati yakola buli ekiddirira kyonna. And there you are. I'm giving up. Hands on your head and get over here. Colonel John Sykes. Should've known. Do I know you, soldier? But I know you. You're good. Definitely the poster boy for persistence. No tricks now. Off with the mic. Bamuliddewo yabadde yeefuula ng'akola ennyo kati kano yamunywezeza yennyini kuba ategedde obwedda yamulemesa. Owai. Sit down before you fall down. Tula wansi. So what's your name in unit? Matt Marshall. Name is classified. N'agenda maaso n'amubuuza erinnya ne unit n'ekimuleese kumbe Kerry. Zeze ennyonyi zituuse zitandise okukanga. Suppose you like to give yourself up. Humor in the face of certain death. Too bad you're on the wrong side. N'agamba obadde musajja mulungi nnyo ng'oli ku sayidi yange kibi nnyo oli ku sayidi enkyamu. Obeying orders without question. Doing whatever they tell us without wondering what they... N'agamba ogeza kumbuuza ebibuuzo naye ndaba tolina ndabiragiro by'otandikirawo kumbuuza bibuuzo. Ndabira ddala oli mu buzibu.
Namugana okulaba osobola naye simanyi gye bigwerako bona asobola. Eno balengera ennyonyi ezisembedde. Ye pilot amanyi bulungi ebiragiro nti waliwo we bamukubira nga bamwagala nnyo naye nga balina omukuba B'Amerika banne. Kale waawulidde ennyonyi ezo yeeraliikiridde. Bamanya amateeka g'Abamerika banne. They're ordering our surrender, sir. What should we do? You screwed Sykes. You're never gonna get off this plane alive. Byasazeewo. Sykes tava mu nnyonyi eno nga mulamu. Listen to your own sermon, Sykes. Sykes byenda bikutokote lulonze tolumpita. Jeno amukanyugira bubbomu bwokka bwokka. Bwamwaka tebamwaka amaggwa. Tebalina ntegeragana. Yali agala kutta Jeno. Light us up, Colonel. Nelubalukawo. Your instructions. Colonel! Kano abasajja badde mbaga kwogera naawe. Kumbe giwunye. 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 We. Hey. Hey. Gonna. Alaka. Ice-T-T-T. Gwe. Fly the plane or I'll come back here and blow your head off. Gwe. Kwogezaako n'ossa ennyonyi wansi nja kudda kuba omutwe nga litonafuluma. Alaka. Yiye kye kiri eyo. Flight attendant. Mwe mulina obunankani wedde mabega eyo. Jeno yatunuulira nga takitegeera. Takitegeera butegeezi. Nedda. Shoot him. Tomukuba. I want that son of a bitch alive. Kireke ekyana ekyo ekyamalaya nkyagala kiramu. That's an order, soldier. Kiragira ekyo soja. Jeno yagamba teweerabira. Haya afande. Ada alireese erimutwala. You cover him. Gwe mukuume. Kuuma oyo. You okay, Captain? What about the other hijackers? Wax, stack, pack. Asembedde maaso eno alabe ekigenda mu maaso ki? He's under control. Captain, so you land this plane ASAP. The F-15s aren't playing around. F-15? I was just coming to that. Yamanya nti kati obuzibu obuliwo. Balina okwogera amangu n'abantu bano. Fighter escort, this is flight 777. Pilot bamukuba essasi. Ate naye site yali givuze ne bamukuba. Bastard, you're with them? Kisuru gw'olina. $1 provides a lot of loyalty. Dola miliyoni 10 mu dola sene nnyingi naawe twala eri. Really not the problem. Towulira ekintu ng'ekyo. Nanoonya dda ssente. Kopa, Ice-T. T. Alwanye nga bw'asobola. N'agezaako nayo n'amukuba. Kyokka nga ya Ice-T yabadde alina okuvuga ennyonyi. Ono flight attendant tamanyi wadde okugira. Nayo akolako ono kyamulagirira. This is 10765. N'atandika. Down to 8,000 feet. Abagoba abakubye ono wemabega ku kigi aliyo kati. Get down and breathe for air. That's Flight attendant. So si conductor kubanga si taxi. Flight attendant. Pilot yakubiddwa. Weba entambula abamudereeva. Ya wansi kati eno yamubanga ba pilot. Matt? Agenda okulaba nga adda amulagirira envuga y'ennyonyi. Bannange. Kombe kana akyali mulamu nze sifanga kawuka. Man to man. Kajja tulwane musajja ku musajja. For me. Yangu amanyi agamba Ice-T. Kumba Ice-T teri. Kati omwana asigadde. Gwe bayita gwe jangu tufafaagane kuba oba oyise nti jantulwane ng'ono yasigaddeyo. Ate nno mulwanyisa nneekyo kukola.
lower their gear. Bano balinda kimu. Fire missile lock. Basajja babaganye ennyonyi mugikube kuba munaayi mukulu. N'asooka akyanga miigi kumbe pulani yabwe baagikoze kanga abantu abo. Okutuuka eri nga afande ku ttaka nti kyekiri eno. Bano balazeewa. Gwe. Baluwa. No sign of compliance from the aircraft. Await my signal to fire. Eri munyweza. Baana gwe watuvudde yango tonjogedde akagamba. Nedda naggambye nze n'emmundu basaagala mbanyagala wemba nkulabidde n'enkola kya. Kanzije. Kubanga kwe kuviira ddala nga twaba kabalaba nga twajana. Ogezaako okugeragira kati kaana. Twala eri. Ate woddukaze eyo tiwaabe wabi. Ndya nkulabe. Galina agayisayisa. Kyoka kibe ki? Kumbe ekyatutte omudugavu. N'omubebe kimutwala. Ogira olugine lw'ekyanga ekyo kiyinza okuba ennyonyi ekigo. Kano. The aircraft, there's a man hanging outside. Stay with him. Nakkirira kano. Flight attendant ngazaawo oluggi ng'ajja kuddamu kuyiiya nnyonyi. Kati omuntu ng'oyo omusanga emabega agamba va mu nnyonyi yaffe otandika omwogera gwe okayokoze eno mabega tomanyira mu maaso. Kati ava kulwanira nnyonyi yaabwe. Nnyonyi yaabwe gy'ava okulwanirira ennyonyi yaabwe kati akomyewo ate era tetenkanye. Wali aliyeeyo. Ffe tugenda kunyigabinyiza ova tetwaga tuyitayita gwani ova. Wali aliyeeyo. Abort, disengage, you read me. Babaga muveeyo mukomeewo. Babadde bawaddewoodde esembayo enkakali bakubira eddala. Kiki Dallas Tower baffe ani ono? Young, I'm a flight attendant. Kelly, where's the pilot? Kelly pilot alwa. Mufu. He's dead, they're all dead. Afudde yonna bafu. Kelly, I need to know your altitude. Kelly njagala omanye kiki oliko. Be on your right. Noonye pesa ku ddyo. Amapeesa go mangi. Peesa ki? Edduka. Underway, we can't reroute. Baagala omukugu ayinza okulagirira. Ate wa NSA awo abaavaawo bubbi. National Security Agent. N'avaawo bano batandika bakakulu bakutisayi wali. Check your fuel. Kebera amafuta agooke mbadde manyo gakebera atuli eri mu regulator naye wano sigamanyi naawe yigira please. Long story. Are you landing me or what? Onjigiriza oba leka naawe please nagamba nange ennyonyi twagigirako gudi asembayo tugozi tyama. In Atlanta. Mugamba agilandingisi. Okay. Ayina okugigira kati ayina ogikakkanya wansi ne banoonye engeri gye beebuuza ku bategere ebyokulandingisa ennyonyi. Ono anoonyawo dandala bwe balemye bagyokye bwokya. Maje. Tichome kuchoma ama tuwache walete chini. Naonekana hapa na kwenda leta chini ndege. Haya njitegedde. Kale. We wali mmera nze wendi. Wali weganira. Fine. Yeah, we'll bring her in. Great. This is John Simpson in Atlanta. Gwe. 8,000 feet. Now, good. Listen, Kelly. Ne bateeko abategera ennyonyi. Kafulu. Teach you everything that I'm going to tell you. Now pull back on the yoke. Not too hard now. Kafulu amulagirira. Okay. It's level. Okay, great. Kelly, listen, you're doing great. you've got excellent control of the aircraft. Kati kakasa nti olina control esinga obulungi ku nnyonyi eyo. Kyekyobutatya. How do I do that? Now on the control console in front of you, you see a button that should read 619. I need you. Agasajja gategera ennyonyi gye gali okugiteeka mu control bulungi labe peesa eriko 69 so waliwo ne 0.1 awo okirire n'atandika omulaga Boeing eno engeri gy'agira ennyonyi nnene nnyo. Oh, Kelly, I didn't know better. Ezo z'owulira nga yatomedde ekizimbe buli omu agamba biri ebizimbe ebiwanvu bulungi ennyo Boeing 747. Now level out the plane. Lugogoma. Now
Kirungi. That line you up with us. You're only a few miles out. Just hold it steady. And you stand by for final approach. Naga kati w'okuteewali layini entuufu gy'ogendamu naye kati gwe manya nti ky'olinda kwe kulabaawo wennyini w'ogenda okutuuka w'osemberedde final approach ky'osemberedde kyennyini ekisembayo kumbe yali badde amulagira naye yona eno. How we doing? Tukikola tuyiga nnyonyi wano erandinge olwawulira ekyo Kelly, who you? olwawulira ekyo One of the rescue team. So listen, what do you say, Kelly? twetaaga rescue team tegenda kwetika nnyonyi kola kyenagambye. There's a pedestal between you and the co-pilot. Now there's a large lever there. I need you to pull halfway back on that lever while you're pushing the yoke forward just a couple of notches. Alo. Mwana mwala kyewamugamba kyakola n'alyoka abawunjula ani akuba ennyonyi ekkoona nga aweta pikipiki oyo. Stall. You need more speed. Pedestal. Twetaaga sipiidi ntono. N'akendeezaamu. Perfect. Now hold it there. Now just push the yoke forward just a little bit more. All right, we got all the runways cleared. We got fire. Kati bakozera niwe bazitegese ne fire zonna brigade ezikola kuzikiza omuliro. Pozi ne baba aliwo akabenje. Bangi nnyo abagenda okikolako yabetegeze wansi awo. Ennyonyi eno singa ebanga egudde oba okweggundawo ku babiri bibiri kale nno baba beetegefu. N'asooka abanga ava ku laani we n'awaba okulaki awo obenga ne buleki okwata bulungi. Yatandikawo ekisiba ne batuyitawo era tuttira ki twaziza gwaki. Great, Kelly. Now just pull back on that throttle as hard as you possibly can. Neetagalatagalamu songa era egenda okutagala okuweta ogumu era bwetandika nagikuulingisa bulungi nnyo neekuulinga paka ng'eyimiridde. Yes! N'abadde batavuga nno. Owa NSA abawonye owa Migika aleme kujja. You made it, kid. Okikoze Kerry. Okikoze. Welcome to Atlanta. You made it. Essanyu ly'amaanyi nnyo. Abavuddeyo abakyevuma n'abasaba obusabi obutadda sigiddamu. Gweno Richards ne bamuleeta embeera mbi. Basaabaze be bamu ku bo ababadde mbangi mu kiraasi zonna ababadde balimu. Mwana endege ebadde ebinzaalidde lwengisooseemu. Hey, you there. Gwe nankani. How's my cell phone? Esalifoni yange eruwa? Kale n'otunuulira omusiri omuyambye ba abantu mwakula mutya. Nyabo. Mukyala. Mukazi gwe. Mala okulaba omusawo. Either behave yourself and get well soon. Next one's for you. N'amugaa nti yalina kimu ekigaba empisa. It's a hell of a landing, kiddo. Abakoze ku kyokulandingisa bazze. Weebali munaaye tukoze omulimu bulungi nnyo. Well, look here. We had a little something for you. Naaga nina kyenkuleetedde. Nze mbadde njagala olemme kulabika nti obeera flight attendant beera pilot okuva n'olwaleero. Eryo nno ddaala. Eryo ddaala. Sajja okujja ku kigi okukanyuga ku nkata. Nakakasa.
byonna ebiwandiiko yabimukolerako. I'll be seeing you around. Keri ekyo n'akyewangulira. Naye mwana mulenzi Isiti n'amwebaza. Mwana muwala okoze omulimu ogw'amaanyi. Tubadde tetukusuubira ulabe kandi osobola ekyo. Tubatera nejje nazze maje. Bibi kusaidia kitu ngumu sana. Ndio huko. Mwana wai. Nkuwadde ne saluti naine nje kudiza. Amulaze ni majege na yajamu. Bweto wegenze kuva mu kebine kasi Uganda.